tusaba mutuyambe kimu bakanyama ababajja balina amanya mangi bakuba n'okukuba n'ebizibu bali kumenya wali wansi Serunjoji we yatunda eri wansi teri muntu n'omu katakyazimbayo nze ndi mulirwana awaawo bagobya abantu tebakyazimba gundi bazitadde wansi babatya balina obukamba ate n'ekirala bali mu uniform ya yero babalaga ebya movement tetumanyi iyo nayo nsonga nkulu uniform gye bambala ya yero so awo tetumanyi so chairman nga bwe tulimu ebyo abantu bo bali mu bulumi abangi tebali wano abangi tebasobodde era chairman kusaba n'olwoba olina owokolera endagaano sobola bayita abantu bangi omwami ow'ettaka atwala ekitundu kino yatweyanjulira ng'atuyise nti ew'ettaka ate nga tuwulirayo oluvuuvumo nti talina bwannannyini ku ttaka naye twakkiriza okuba nti yagaye nannyini ttaka ne tukkiriza okuwa busuulu era ne tukkaanya naye nze yansalira $1,800,000 ku kafo kange ke nagula akafo kange ke nagula kenkanankana poloti futi 5 ku 100 n'ekitundu okugeraageranya nti nina 5 ku 100 nemba n'ekitundu kya 5 ku 10 5 ku 5 nansalira $1,800,000 era ssente ezo nensasulako ekitundu $5,000 naye bw'amala okumanya nti abantu bakozesa ebifo byabwe akuleetinzeewo bakanyama be yajje bwayise kuba nze natwala akaseera kanene nga ndi ewuwe nga bamaze okujja okukwata ebintu byange neŋŋenda nenziramu nemweyanjula ne mugase bw'amanya nze Sekatawa Shafiiki era twali nasasulako wano ssente zange n'ebipapula bye wampa biibino nti ate mwe muli babbi nnyo oyinza ate okutandika okuzimba nga nze ow'ettaka sinakuwa lukusa olina kusooka kumalayo zange nkuwa olukusa olyoka otandika okuzimba ate nkugamba ebigambo bino awo ye yagula nga tannaba kujja wange emyaka 3 bwe ginaayita waabo ngenda kugoba bagobe bakanyama abo bwe bamala okutuusa bye bawamba bye bampambako buli mu n'agenda ng'amukwasa ecupa ya soda bakoze omulimu omulungi sebo ebigambo bino mbyogera nga n'omuwandiisi oyo namusangayo abali kwero wano era abatuuze abamu batugamba nti Mr. Malembe yabawadde ssente baalya fe abataalya katunyigirizibwe bakyogera lwatu nga tuli mu bantu bwe mwagala okumalawo ekirwadde bw'oyogera omuntu yogera ddala nti gundi okwewala togwa nti lugambo abamu kubagulibwa mukulu defense omuwandiisi wamu ne munnamawulire defense Mr. Defense ennaku bbiri emabega Mr. Defense ennaku bbiri emabega nze nina n'obujulizi wano ku ssimu ng'atugamba lwatu nti bo baabawa ssente era ffe abataalya tuleme kulemera nnyo ku nsonga tukkirize tunyigiriza yatugamba nti ffe abataalya tujja kufiira bwereere nakati nsaba olukiiko luno nga lugenda okuggwa twandikozewo ekiwandiiko ekiyimiriza bakanyama ne LC yaffe ekwatagane bulungi ne bannannyini ttaka abatuufu tulina ennaku olw'emitiro tujja tulaba naddala bakanyama abajja okuwamba abasindikibwa mwami Malende tetulina kyakuboogerako kubanga tugezezzaako nnyo okubeera nga tutula mu bukuuku ne tugaba tubakolere ki singa tumalamu amaanyi be bakulembeze be tulina abakulembeze abamu balinda okumala okubeera mu birabo gye batamiirira ne boogera amazima naye babaja tebanywadde tebakola ki waliyo omukulembeze omu ye defense w'ekyalo kino okwosejjo yayimirira mu bantu n'agamba Siyamo n'amugamba gwe Siyamo ogenda kufiira bwereere miitingi z'otuulamu zeesonyiwe tetwalya dda
era abanyigirizibwa bagenda kukola ki kunyigirizibwa yalikodingibwa tasobola byega nannyini ttaka ayise ekirango ku kizindaalo nti mujje tuteese mumanye nange mbamanye muleete n'ekanzu yange nsituka ŋŋenda entuuka wali ambuuza nti ekirango wakiwulidde nti nakiwulidde enkanzu eriwa konze mbadde nzize ndabe sayizi gy'olina ombuulire n'ekala ngende nkutungire nambuuza gyogaawo n'agamba kanzu mutegeeza ssente leeta endagaano neemuwa endagaano yange n'amalambalamu n'aŋŋamba kati sigenda kunonooza ani yakutunda ani yeyali asooka okukubeerako ogenda kumpa ekanzu eyeekana $1,200,000 eyiyo then ompeereko oyo omuntu eyakuguza bayithawe twagula ku mwami Kaggwa yeetumiikiriza ku ttaka lyange n'abatunda nze teyampa kanzu $1,200,000 times 2 n'aŋŋamba kati nkyanga ogula 2016 paka kati buli mwaka njagala obusuulu bwa $8,000 then okwate sente ezo ogaateko zino ompe which was ranging to 3 million ettaka naligula $8,000,000 yayagalako $3,000,000 by that time olukiiko kuva lwe bwatandise tuwulirayo abantu abagenda ne bawamba ebintu by'abantu kati nga mmwe abakulembeze mwali mwekubiddeko enduulu ewa OSI ne kigaana ne mugendako ewa DPC ne kigaana ne mwekubira enduulu ewa RPC nti banne ku kitundu kyaffe tulabayo abantu abajja ne batuwamba naye tetubategeera bino ebintu bwe bibaawo naddala eby'amataka abakulembeze mmwe empagi ensooka kati ng'abo abantu abagenda nga bawamba ebintu by'abantu nekyempulidde mbu bw'olwawo okuwa obusuulu omuntu ajja n'akuteekako ssiimu abakulembeze ndaba nga waliwo ko obunafu obuli awo obutakwatagana waliwo embeera okuviira ddala okuva ku difensi yamuddirira oba chairman singa muba mutudde ne mukwatagana ng'abantu nemugaa naye bano abantu abajja ne batuluganya abatuuze baffe abeefuula baakanyama OSI abamanyi kale OSI bw'aba abamanyi nga twekubidde enduulu balemeddwa otuwulira DPC abamanyi abantu abajja ku kitundu kyaffe abawamba abantu ekyo bwe kiba kigaanye ogenzeeko ewa RPC lina neiba wange yabadde kituufu alongoosa katooyi kagenda mu kemanju yabadde akalongoosa bakazimba tebatuuseewo tembakola ki ne bagera omuvubuka akolawo n'amukubira madaamu esimu nange nga nyimidde bwe sikugamba nti banyumiriza naye nabaddewo ne bamukubira esimu naga sente nga zaasigalayo ntono naye ngenda okukola ki kuzisasula kunaku lwa mukaga nzija wa mukulu omwami yamuzeemu n'amugamba nnyabo tokkirizibwa kuzimba kukakola akantu konna nga tokoze ekyo tumazeeyo sente era n'ennyumba tugenda ogisibawo tugenda kugisibawo era ogenda kusanga ennyumba nzigale mukyala n'amugamba kati mu kiki kye muliko bannange kyanumye nnyo nempulira nga ekitundu kyaffe ate nga tugenda kudda emabega kafiirwa omwami wiikisi nga 2 naye nabadde ndi awo ng'ate bandeetedde ekibaluwa kiva ku ntumi kati munda munze nempulira okutya n'eŋŋamba omwami yali yagendayoko ye n'asasulayo akasente kuba omwami yatugerera n'atugamba tugenda muwa $1,250,000 omwami ne yeesitula n'atwala akasente n'awaayoko $20,000 kati we naadde ndi awo n'endaba ebbaluwa nga bagireese awaka n'eŋŋamba ekitegeeza munda munze bagenda omwami yafudde ate ne we tuli bagenda tugobawo nga bwe bulumi bwe mpulira munda munze kubanga essaawa zino siina $80,000 gye ngenda mu ate ekirala ne wendi wennyini katundu katono togenda gamba oba kansalewo ntundewo omusajja musasule sente ze era abaana bano abagamba nti nze Malende yangula nze Malende tangula nga kuwadde singa 10
ekyo nkiddamu Malende tangulangako wadde singa 10 era agambye nti Malende yangula tugenda kuwera ennemba naye tusooka okumanya ensonga efaana bweti olunaku lumu twagende wa Malende nga tuli kakiiko konna chairman yaliko sekretary yaliko n'abalala bonna tetugende wa mwami Malende tukomewo tuwulirize tusooke mulize mbanyonyole tugende wa mwami Malende. Mwami Malende yatuyita nga lukiiko nzikunosikera kubeerako mbeerako eruweero nemala ebbanga nga siriiwo nenzija lumu na lumu bwe luti Malende n'awandiika ebbaluwa n'atuyita ffenna ng'akakiiko bw'amala otuyita ng'akakiiko chairman yaliyo nze naliyo akakiiko konna kaaliyo akakiiko konna baakayita ewa mwami Malende naye ku kakiiko tekuli yali amanyi ensonga etuyisa bwe tutuukayo wadde mugamba nti baatugula mwami Malende yagamba ebigambo bino wammanga ekiremesezza abantu bange okujja n'okumanya abatuuze benina ku ttaka lyange ekyalo tekirina woofiisi bwe basanga bwe bakolera bye baagala n'agamba olw'okukwatagana kwabwe era bakwatagana obulungi woofiisi yabwe ngitandiseko n'emyezi 6 era mbawadde emitwalo 6 ze ssente ze bagamba ze baatugula ssente ezo ow'amawulire n'ayagala azikima azireetere Land Road nga tufunye ennyumba bulungi nnyo ewa Vaiso. Mwami Malende n'ankubira essimu n'agamba woofiisi gwe oyina ogituulamu nina ogaba ssente zino nga wooli n'ayingira mu mmotoka n'ajjayo bwebiri bwa mitwalo 6 n'abukwasa Vice nga Land Road. Abantu b'Emabasiga tebandiganye kusasula busuulu naye embeera nannyitaka gy'abayisaamu be bakaluubiridde omuntu alina amusasula ssente embutuufu g'atasobola ate bw'ogaana ogisasula n'ajja n'awamba ebintu byo ng'asinse bakanyama entayimbwa seminti mabaati n'ebirala byonna ebizimbisibwa embeera eyo tususseeko twekuba olukiiko luno tujje tutaasibwe abatutwala n'abantu aba bulijjo nga twegattidde wamu era tusiimye olukiiko lwa leero kubanga tugenda tuyamba kiwanvu ku mbeera y'abatuuze bafadde banyigirizibwa ennyo.